oyina omukwano. Because the majority of your catalog has a lot of beautiful love songs. Nice and lovely. So many of them. So many songs. Nyimba ze za love nyingi. Maria Rosa, Nice and Lovely. Bana muzizijukize ko Team Eddie Kenzo. Enyimba zone za love. So Chomi Singa ya Nimba. So has Eddie Kenzo ever been heartbroken? Omanya abantu bagenda ne balooza ba superstar teba breakinga. Ba superstar ba breakinga sebo. Naye nze biseera bisinga gye nvudde yonna mbasaagala kuddayo. Nze ndiddawo balalo kuba bukubinga ngenda mu maaso saa kudda nnyo ate mu ebyo. Nze sikaabakaaba myamu soja. Olaba nkaabye ebiseera bisinga nkaaba tears of joy. Oba kale nkaaba nnyo naye like ebintu by'okuddawo ate nejjukiza ate nekubagiza sibirimu. Era bw'olaba njogedde ku my story. I don't talk about my. Finally, Bruno K yalese omukulu Eddie Kenzo presidential advisor ku Kibuuzi era bayogedde ebintu bingi ebiwererako ddala. Mwe mwabadde n'akazannyo kaabwe aka Truth or Dare. Byonna nga byagenze maaso naddala highlights ezasinze okubeera nga zinyuma mu show eno oba mu live eno. Nze kuleetedde wano ku SMX Media kanzi kutereko osobola okulaba nga we byagenze maaso. Naye nga sinabeera nga mbekutayako kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddanga zino. Still wano ku SMX Media kujjukize bannaffe abalegi t-shirts omuyimbi eneeyandi yayetaaza oluyimba lw'olukolera video ey'omulembe nga video bagenda gipromotinga ku TV stations ez'enjawulo okuba kubiko enamba y'essimu n'oba ng'oyagala luyimba lukola audio oba olina mukolo gwa mbaga kwanjula graduation party oba MDDs ez'essomero bakubireko bajja kukwata omukolo gwo mu ngeri ey'ekitiibwa. On top of that nange kenyini SMX obeera wandiyagadde okukola airport pick up yes kubako enamba y'essimu nze kenyini nzagenda okubeera nga nkwekimira webito ebyagenze maaso. Stories just because nji mba ngezaako kukwasa muntu kisa njagala sympathy no mba njagala omuntu amanye ategeere abantu gye bava era n'omulala ali mu mbeera ng'eyo ategeere nti abantu bava ate nange embeera bwe mba gye ndi mu kitegeeza nsobola ogivaamu kasa kuddamu ebintu ate gundi yankola bw'ati ebintu ebyatubreke nchitegeera. So okay. Bannange ka network ako kali on and off naye mujja tusonyiwa tujja kakwata mpola nga we tudda we are back. Kakati wano wennyini President Eddie tulina akazanyo kaffe wano bakayita Truth or Dare okamanyi? Network bannange tukikola ku ssaawa zino. Truth or Dare nze ojja jimbuusa. Nkakuyitiramu katono nnyo. Kakati tubeera twebuuza. Ombuuza nange nekubuuza. Kyekyo ekiboozi. Truth nange network. Yes. Tukomyewo yes. Mbadde nkyagamba Eddie. Mbadde nkugamba nti bya Truth or Dare wandimbuusiza kuba kati ennaku zino tambulira mu bifaananyi nga 3-4. Owulira? Owulira muganda wange? Yes sir. Ekisooka ndi muwabuzi wa president omukulu senior. Ekyokubiri I'm a husband to a minister. Ekyokusatu nkulembera abayimbi. Kati oyinza okuŋŋamba ndeyalinge ng'oluusi kigenda kyankala kiyinza okukubagana ne pati ez'essatu oba ennya here and there. Akyamunya Mr. President. Nze manya ebibuuzo bye nnoobuuza omukulembeze wange nga tebiva ku mulamwa gwe nga n'ebitiibwa bye. Ekibuuzo era oba tolikamba ekyo paasi.
anti biyinza okuba nga tebiva ku mulamwa naye ng'ate oluusi bikuntagana ne benkulembera oba ki. I give you an opportunity bwe naaba sikisobodde njaga sijja kisobola. Aha ekyo kye njagala ekibuuzo ky'otasobodde nga gwe president ogamba ekyo tukireke dde ku kirala. Ngenda kubuuza buntu buli siifu nnyo. Truth or dare, Mr. President? Kati awunziramu ki wandyagadde ki? Truth oyogera mazima. Kansoke tandike n'amazima. Njagala tambulira mu advantage yo. Kale truth. Truth kale. Owagira tiimu ki ey'omupiira? Okusingira ddala nze singa kuwagira Villa njagala nnyo ebyaffe ebya wano. Big Talent Soccer Academy, Villa n'NB Central. Ate wabweru wa Uganda, Premier League, Italian League, La Liga. Chelsea. I'm a very good well wisher of Chelsea, PSG, Barcelona, Real Madrid. Yeah, what? Gwe musambi gwe muwagizi wa Chelsea gwe nsoso okusisinkana mu Uganda. Aba Chelsea muwulidde mwinayo muwagizi nga superstar mu Uganda, Eddie Kenzo muwagizi wa Chelsea. Mba munonya chairman wa mu Uganda, muwagizi chairman wa muwagizi wa Chelsea, Eddie Kenzo. So mumunonyeko mwekolemu akabonda abawagizi ba Chelsea. Yes, bulijjo simanyi Chelsea ina abawagizi. Era oshokize bulijjo manyi wagira Man U. Kuba buli wakabi awagira Man U. Era okoze bubi nnyo, numiddwa nnyo. Era bulijjo newaana nga manyi wagira Man U. Kakati tadiyo Mr. President gwambuuza. Okulaba omupiira gw'abazungu nasookera ku mupiira gwa Man U na Arsenal Masaka eyo. Awo kwambiansi nalaba abantu nga buli omu bonna beesomba nengoberera nange nagobereranga bigaali. Nga simanyi na kiki bategeeza ne tutwanga ku mupiira ku TV ne tulaba. Ate ne mpulira nga nandyagadde nnyo Man U yeegobe. Naye ate bwe twavaawo ne ntandika okubitegeera ne nkyuzinga Chelsea olwa Villa. Kuba Villa yali yambala bbulu. Ate nga ne Masakero si by that time era yali yambala bbulu. Kati taniyo sebo Mr. President gwabuuza. Sijja kubuuza kibuuzo. Mr. President akazanyo okono. Kati eba monopoly wembanza akubuuza. Akazanyo kanyuma wembuuza nga nawe ombuuza. Ojja kayiga Mr. President. Mpola. Mbanga nze eyetu tenti omuza kiba unfair. Bamenya amateeka g'omuzannyo. Obankubuuza eki. Senga paza abaddeko n'antambuliza program. Nakumbuuliza. Oyo Namasaka paza nabibaye. Ate nabaddewo mbw ali mu kunoonya kyaja akubye ne ku ssimu wano ne twogera. Naye agenda kujja. So, Mr. President, Onasonyiwe ennaku zino mbowa wangi? Ennaku zino mbowa waliwo ebigambo bye sisobola kwogera nnyo kigenda kale mbuuza ebibuuzo ebiri nno muka nange genkubuuza akangwe nnyo bwe kati. Osobola okuyiiya Mr. President akabuuzo. Kati nyinza kubuuza ki? Ya Rabbi ya Mungu.